abalangira n'abambejja bakuŋŋadde mu maka g'omugenzi Omulangira Adonia Luwedde Kajjumba ng'ono eyawaayo ettaka okutudde ekigango ky'abalangira Emmengo. Okusaba kuno kubadde kwa kusabira Omulangira Isia Kajjumba eyaseeredde olunnaku lw'eggulo mu ggwanga lya America mu ssaza California. Omulangira Kajjumba yasangiddwa mu nnyumba ye ng'azaamye era yagendedde ku myaka 22 ng'abadde awangalira mu ggwanga lya America. Okusaba kuno kwetabiddwako Omulangira Goloba nga yakiikiridde Ssaabalangira ne Katikkiro w'omutuba gw'Owampamba Omulangira Isia Kajjumba Kimbugwe. Okusaba kuno okulembeddwa mu Reverend Abe Musoka atwala ekkanisa ya St. Stephen ekisamula. Ono asabye abantu okweyisanga obulungi n'okubeera obumu n'abakuutira okukuuma emibiri gyabwe nga miramu bulungi. Omulangira Adonia Kajjumba nga ye taata w'omugenzi omuto ategeezezza nga bwe bataamatidde na nfa ya mutabani waabwe n'agamba nti kati obwesige busigadde mu binaava mu alipoota y'abasawo ku bikwata ku nserera y'Omulangira. Omulangira oyo yasangiddwa nga afudde era tukyabuuliriza ensonga ezo. Mukimanyi nti nno especially Bungereza bakola postmortem, naye ekikulu kiri nti yafudde nga muto nnyo. Mu ngeri ey'enjawulo n'asomya obubaka bwa Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mwasaasiridde ab'enju eno okuvibwako mutabani waabwe ku myaka emito. Naleese obubaka bwa Katikkiro yantumye okutegeeza bajjajja n'okusingira ddala n'abaana nti kitalo nnyo bwetutandika okuziika bazzukulu n'abaana baffe ate nga twandibadde tusuubira nti bandibadde batuziika. N'olw'ensonga eyo Katikkiro n'aweereza obubaka bagumya nti mbeere bagumu, mubeere bumu, mutambulire mu Mukama. Ye Omulangira Goloba nga ye yeetisse obubaka bwa Ssaabalangira ategeezezza nti olulyo olulangira lufiiriddwa nnyo n'asaba abalangira n'abambejja okusigala nga bali bumu. Famire ya Kajjumba eno olulyo olulangira lugimanyi nga ebadde empagi etulwanirira mu mbeera zonna era nga n'ettaka lye tuliko kati eririko ekigango famire ya Kajjumba eyalituwa. So Ssaabalangira nantegeeza nti nyongere okubasaasira kitalo nnyo. Katikkiro w'omutuba gw'Owampamba Omulangira Isia Kajjumba Kimbugwe alaze okutya olw'abantu abaagala okuva ku nnono n'obuwangwa mu nsonga z'obusika kyagambye nti kivudde ku bantu okwagala ennyo ebyenfuna. Namwandu Nabasiitu Sala Kajjumba agambye nti basaliddwa nnyo ng'abafamire oluvannyuma lw'okuba nga tebasobodde kuziika ku muntu waabwe. Kikulu nnyo kinnuma nnyo era n'ensaasira abaana bange kubanga tebamanyi, tebalabye ku mwana waabwe, tebategedde yafudde atya. Ekyo kituluma nnyo ffenna ng'abazadde. Ate nze ne mpulira obulumi obuyitirivu kubanga oli abadde muzzukulu eyandibadde bakuba baga nti abazzukulu mujje mutwale jjajjammwe gwe bandiise mujje musitule jjajjammwe, naye ate kaakati nze muwerekera kinnuma okufa obufi. Omulangira Kajjumba akuterekebwa olunaku olw'enkya mu America gy'abadde awangalira. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, agesigika.